Basereddwawo okudemobilizinga Bob kubanga singa tebadde ebadde connected ebadde yayungiddwa so teriyo mukulembeze yasuze wakaawe era twasuze muno n'abakulu bonna bonna bemulaba n'abalala basuze wano naye ng'ekibaleese kwe kuyamba embeera eyo ekyamazima embeera eno ebadde egenda kumalawo kyalo kyonna mfunye simama hapo, simama. Hivi kuna wasiwasi gani? Sawa yange ni bangama jambe na manga waliyo kwa kete. Sitegedwa basezewe mpita basezewe. Chichi tuze wana mnange. Fenga batuse bekoma mboga. Tubulako setuli kyetuyamba. Ekitundu kyaffe kijjamu abantu abatategerekeka bangi. Omukulu ayagala kwogerako gye tuli. Atubuulire. Ekitundu kyaffe kiri kumpi. Era kyenjagala nange okubakubiriza. Akati we tutuuse buli muntu tunuulira mulirwanaawo. Nyanzi Omulangira Kimbugwa Pate ssentebe w'omulukago ne Komamboga. N'embeera etuuse mu kitundu y'ennyamiza ate tutiisanga abakulembeze. Kuba kati tuba tugenda kiddamu mulundi gwakubiri. Tujjukira bbomu eyakubwa abantu baffe wali Wadigida. Ate bulutandika okufuna ebintu bino byetutabadde nabyo mu kitundu mulukago natubadde nga tuli safe atulina mbeera eno naye tukivumirira. Okidde kiro bwe baatugambye nti waliwo bbomu eziri mu kitundu kyaffe ng'ate twafunako dde ekizibu ekyo era ne tuyimukiramu ne tujoyininga abakulu abazze ne tuba nga abatuuze tubakuumira awantu wamu. Kati abasirikale bazze bangi okukakkanya embeera era tujje wano tugenze ku ddwaliro n'abatuuze batunnyonnyole bye basanzeeyo naye nga abanene bonna bazze. Tulabika ffe nga balandiredde bwe tusenza abantu abo ne tugezaako babuuza ebibakwatako babitukweka naye nga kyetuzudde tulina okuba abeeteefuteefu nnyo ku buli muntu yenna tusenzeeko mu kyalo kuba ekyalo Komamboga kyekibeeramu obuvuyo kyekibeeramu zibbomu kyekibeeramu buli kyekibeeramu n'ababbi kuba n'ababbi ab'amaanyi basenga bakukunula muno omwaffe. Noonya waayita ogendako mu katoyi naye talabawo. Mulimu abalwadde ba sukaali anoonya abafukira kumukumu oba kati kitumanyi kyakola. Amanya n'eddoboozi ni Meya Charles Kabona ate nkola ng'omwogezi wa EPDF ow'ekibinja ekisooka ekya First Division. Ku makya ga leero tuli wano mu kitundu kyebayita Kwata zone kiri mu Komambogo mu Kawempe Division nga tumaze kufuna information eri gathered by intelligence yaffe ate n'abatuuze oba wananchi abatuwa information nga bagamba waliko abantu abakyamu abaze wano ne balentinga ennyumba ate balina bombs n'ebintu ebirala nga masasi. Kati wetugerera tuli wano n'ebyokwerinda okulaba ngu bombs ezo bazibwatula oba n'endala bazikwata. Kyekikulu nnyo intelligence tulina information tulina kuva mu byokwerinda waliko abantu abetwakwata ate nga batuju abalimu omuma muyita Kalanza Agustin oyo twamukwatira Masaka eyo group y'abatuju etuze nga twogerako y'abatuju bana ba IDF n'abalala. Tulina n'omulala bamuyita Sulaiman Nsubuga oyo twamukwatira Busia ate tulina n'omulala bamuyita Swale Abubakar. Bana batuju abaduumira bamuyita oba ayeyita amanya gasinga okukolesa bamuyita Panisha Nsubuga Medi Nkalubo oyo we komando abatuju bano abitunoonya saawa zino. Ate womu abadde mabega webikolwa ebyobutuju ate nga ayagala
n'okutuusa obulabe ku bantu baffe oba n'okubatta ekinaliise assassination. Kati ezo plan zonna aziri mabega musajja oyo naye tukyamunoonya. Tusuubira ayinza kuba ali mu kitundu ekya DRC ekiri mu Congo, but enaku endala atambulamu n'agenda mu nsi endala, agenda ne South Africa. But twala kubasuubiza nga Bannayuganda ffe nga byokwerinda tukola obutawera okulaba nga tukuuma Bannayuganda baffe n'ebintu byabwe, ate tulina essuubi oyo omuntu tujja kumukwata. Naye kati tuli wano bomu zibadde zirinnya ezituta IED ne bomu endala zirinnya, kati aba experts abakwata ku bya bomuzi emu yakabwatuka mujuliddeko, ate n'endala zijja kubwatuka oba bagenda kuzijjayo. Naye kati tusaba na Uganda baffe wona gye bali, guno gwe mulanga ogutuze nga tubagamba buli lunaku okubeera obulindaala, okukolera wamu n'ebyokwerinda, okutuwa information mu budde, kubanga security enkulu nnyo esookera ku muntu owa bulijjo. Yes. Ne bakola ki? Ne bapangisa ennyumba. Bakajja bamaze kwenda ku ntono, ne bapangisa ennyumba ng'abantu abazikola ki? Kubeera mu kitundu. Naye kati babadde bantu batuju. Yes, ennyumba. Naye ngo nkugambye ffe tubadde nga tuyina information kuva mu bantu baffe abatuuze n'abantu baffe abakwatibwa, kati tubadde nga tubanoonya. Kati olunaku olw'ejjo ne tufuna information yennyini bomu bazitadde, kati zigenda mu maaso. Baava mu bitundu tubifaanana. Ekyokusooka nyogedde ku omumamwita Kalanza Agustin oyo twamukwatira Masaka. Ekyokubiri nindamu nkugamba omulala bamuyita Sulaiman Nsubuga oyo twamukwatira Busia, ate omulala bamuyita Swale Abubakar oyo twamukwatira Zambia. Ate n'aba batono abakyayekwese mu some places nabo tukyabanoonya, tulina essuubi tujja kubakwata. Naye ekikulu ng'abantu baffe ba Uganda tubagamba mubeere security conscious, ate mube nga mutuwa information, ate nga mugituwa mu budde. Ffe tujja kulaba nga tukuuma Abannayuganda ebintu byabwe. Kati eno operation zigenda mu maaso okulaba abatujju abasigaddeyo abeekwese nabo nga tukola ki? Nga tubakwata. Ate tulina essuubi tujja kubakwata. The casings, 3 casings plus the one in the bucket, they were connected in a series. The phones were the ones to receive the command from whoever would be having the controlling device, the remote control. And once set off, the explosives would go off in a series, wherever they would have been planted. The casings are also supposed to be fragments, that's why they are metallic. So they would explode and spread out as fragments, and whichever or whoever they reach, they would inflict damage. And that was the purpose. Of course, the bullets you have seen are for a pistol, and the magazine was left there. We are yet to establish the make, but what I saw, it was a 9mm pistol. So it's important you know those containers and why, because they themselves are supposed to have impact once they hit a target. Bali wadowa masasi ne magazine ya pistol, kyemanyi nti bagita 9mm waya obugazi bwa milimita 9 pistol tujja gitegera luvanyuma omuyigo gukyagenda mu maaso, kuba nti mwayanguye nga tubakowodde ne mujja okwerebirako nga bwe muli maaso n'amatu agabatuuze. Olw'okubeera obulindaala okw'abantu baffe ababulijjo n'ebitongole ebyobukesi, tubadde tufuna amawulire ag'abatujju okuba nti balina bye bateekateeka mu bitundu bino. Ate ekyokubiri okusinziira kwabo bwe tumaze okukwata, twategeera nti waliwo abantu abatamanyiddwa abapangisiza ennyumba mu kitundu kino ky'Ekomamboga. Ogenda okukizuula nti mukwata zone Komamboga, Omuluka, Eggombolola y'e Kawempe we tusanze bomu eziyiziddwa manya oba IED era n'amasasi ne magazine bye mulabyeko. Okusinziira ku intelligence y'ekitundu n'amawulire ge tumaze okufuna kwabo be tumaze okukwata, abakwatiddwa be twakamala okukwata mulimu Kalanzi Augustine gwe twakwatira Masaka, Sulaiman Nsubuga
gwe twakwatira Busia, Swale Abubakar gwe twakwatira Zambia, galaga nti abatujju nga baduumirwa omu eyeyitwa Panisha oba omubonereza, eddala yeyita Nsubuga Medi, eddala yeyita Nkalubo. Ono kigambibwa nti yali emabega w'obubinja buno obugenda butega bbomu zino n'okwagala okutta abantu abamu be baba balonzeewo okutta. Ateeberezebwa okubeera ng'akyali mu Democratic Republic of Congo, era oluusi agenda ne South Africa ne mawanga amalala. Tumulondoola ne banne bakolagana nabo, era tujja bakwata mu biseera bitali byawala. Ebitongole ebikuumaddembe bikyagenda maaso n'okunoonya okuyigga abatujja abasigadde n'obubondo bwe bagenda bateekawo nga buno bwe bakateekawo obutannaba kutuukako mu Kampala n'ebitundu ebirala. Intelligence ekyagenda mu maaso era tukikakasa nti na bino tujja bituukako tuwangula abatujju bano.